Omulabi waffe omulungi owa YouTube channel yaffe eno tukwebaza okutambulanga wamu naffe era nga tukusaba olabira vidiyo eno olayikinge, osharinge, ofollowinge kubanga ebirungi bikyajja. Kakati ng'Abannayuganda n'abantu abawangaalira mu mawanga ag'ebweru bakyagenda mu maaso n'okwebuuza omukulembeze wa National Unity Platform amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba muyite Bobi Wine nga yaakafuluma eggwanga lino nga tetunnamanya airport ki entuufu gye yakozesezza avuddeyo n'ayogera. Ayogedde ki? Byonna ogenda kuba ng'obiraba ku mukutu gwaffe guno era nga ne mwennyini omwewulirirako. Tukijjukire bulungi nti omukulembeze wa National Unity Platform ono oba principal wa NUP Bobi Wine oba gwe baakazaako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga twakamala okuva mu campaign z'akalulu ka bonna oba ziyite general campaigns ezatandika omwaka oguwedde era ng'okulonda kwaliwo nga 15 January guno omwaka gwennyini gwe tulimu 2026. Baavaayo amaka ge ne bagasalako yadde nga poliisi yavangayo n'eyogera nti teri kyamaanyi kye bagaza maka ge era tebamunoonya naye nga security yo eri tight mu maka ge. Yavaayo n'agaddukamu ng'ennaku z'omwezi 16 n'agenda mu buwaŋŋanguse naye ng'era akyali mu Uganda nga bamunoonya buli mu ango yonna naye nga bakyalemererwa omufuna. Kakati mu mbeera eyo ng'akyekwese kubanga twamulabako mu bitundu ebimu ng'avaayo ate obuvidiyo ate obutambi obutambula ku mikutu egy'enjawulo era nga naffe wetunaba tukulaga wano ng'avaayo ayogera ebitundu byonna gy'ali naye nga tebamufaako era nga bamunoonya naye nga tebamulaba kuba yagamba baali bamunoonya naye nga tebamulaba. Kakati nga gigenda okuwera emyezi 2 ng'akyali mu kwekweka Bobi Wine kubanga tujjukira bulungi nga 16 January 2026 wabadde agenda okuweza era weyawezezza emyezi 2 naye n'avaayo n'ata akatambi n'agamba we mulabira bino eggwanga n'aba ndifulumye era nga bwe kabadde kasansaanye. Naye kaakati ng'Abannayuganda beebuuza alazeewa, kiki ekiddako era agenda kuyitawa ng'Abannayuganda bakyalina ebibuuzo wababuuza yayisa atya, yafulumya atya, yalinnya atya, airport yabuukinga atya nga tebannaba mukwata nga ate eggwanga liri mu intelligence y'amaanyi. Ebyo byonna yabiwakanyiza era ye n'afulumamu eggwanga era nga ssaawa zino ali wabweru wa ggwanga. Naye wabadde yaakatuuka eyo era ng'omuntu omulala yavuddeyo n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa X oba giyite eyali Twitter ng'agamba nti ye ng'omuntu atandise obubaka bwe bwabadde mu lufuutifuuti ng'agamba nti I've started my international engagements today with meetings on Capitol Hill in Washington DC. Washington DC, this is America. Era ng'obubaka buno mu bumpimpi agamba nti atandise okwetaba mu nkolagana okusisinkana abantu ab'enjawulo mu America babeeko ne bye boogera ku mbeera nga bw'eri mu Uganda n'akalulu engeri gye kaatambulamu. Tujjukire nti mu katambi ke ng'afuluma eggwanga Kenyatta yagamba nti agenze okwogerayogeramu ne basobola okwogerezaganya namu obuwanguzi bwaffe oba obuwanguzi bw'Abannayuganda bukomewo kubanga yagamba akalulu yakawangula mu bwenkanya. Era okusinziira ku mukutu gwe obubaka bwavuddeyo bungi era nga Abannayuganda n'abali ku mukutu gwaffe guno abatugoberera wenkusabira owandiike mu comment section kiki ky'olowooza ku Kyagulanyi okugenda wabweru ate nga yakamalayo n'olunaku terunawera n'ateekayo obubaka nti atandise okubeera ne meetings ez'enjawulo n'abantu mu Washington DC okulaba ng'obuwanguzi bw'Abannayuganda bujja. Okirowoozaako ki? Olowooza kinaasoboka gye bujja eyo omusajja anaalayira kiki ddala ekijja? Wano ku mukutu gwaffe tulaba tulinze naye nga teweerabira okusharinga, okulayikinga n'okufollowinga era nga
ebyakabi bikyagira ddala wano ku mukutu gwaffe. Bwe bityo bwe tutambudde olunaku olwaleero nga tuli ku bubaka Kyagulanyi bw'ajeetese ku mukutu gwe gwa X oba eyali Twitter ng'ayogera ku ki kyennyini ekyamututte wabweru, ekyamufoosinze, ekyamusise okufulumamu eggwanga, era biki ebyo bye bagenda okunnyonnyolako, era baani abo b'osuubira nti bagenda okubeera nabo mu meetings ezo babeeko ne kye baggusa, babeeko ne kye bakkaanya okulaba nga Uganda efuna obuwanguzi bw'agamba nti baabutuukako naye ne bubayita mu ngalo. Ate ng'era teweerabira nti n'abakuumi be yali nabo mu campaign nabo tebamanyiddwa mayitire, tebamanyi gye baalaga, era nga poliisi yavaayoko n'eyogera bye yayogera, naye nga ye Kyagulanyi gwe baakuuma agamba baali babavunaana yabatolokako atya egyo emyezi ebiri gye bamala nga bagumbye ewuwe mu maka ge Magere naye nga tebamulaba, nabo baabakwata era nga bali mu kkomera. So ebyo bye tubadde nabyo ku mukutu gwaffe, sigala ng'otambula naffe, teweerabira okulaba. Bannayuganda bannange mwenna, eno vidiyo mwe munaagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo, naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe ey'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle ey'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni, amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuntaasa abatujwabo okuba nga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-order ebimenya amateeka eby'okujja okunkwata nga babatumye bankwate, naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okuba nga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaatha ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo, sijja bamenya amannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekenga sure nga mmalako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde, olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye